nkwebaza yonna gy'oli buli kuba nti oli ku mukutu abali ku internet international network nalina mukubeerako ababaka bwe honorable Muwanga waali ono w'Ebutambula Sazali Butambula honorable engineer Sibamala Richard ono nejali waali Lukoma Nsimbi Janna Mukaka naye waali kyesiiga kale ekyesiiga okusinga ku Janna Mukaka tutudde wala Janna Mukaka naye waali ne Kajja waali abakulu njala tutunuulire emyaka 28 egy'abeene ng'ali ku Namulondo y'abajjajjaabe akulembera Obuganda amatikira ga 8 twategeredde nomwakimanya gobera ensonga gali mu Buddu ngabonaka ekino gikola nti nga 28 omwezi ogwa July 1993 asaagala baza byali bingi wewaali amasanyu egaali awo nga embeera yonedda mu nteeko amatikira gano gatambudde g'omulundi gwe gatambudde ku mulamwa ogamba nti obuwangwa n'ennono yentabiro y'enkulaakulana amatikira agasembe tetwagakwata 2019 twagakwata 2019 gali waffe mu Busiro wa Ssebwana gitwagakuliza aga 2019 ate ag'omwaka gwe tegaaliyo olwa COVID-19 era enteekateeka za guno gwa 2021 ziri mu lusozi lwa Beene Enkoni era zo enteekateeka ewedde tuyinza binzi lunaku Kaija etusobola okusomoozebwa nebituyiseemu Buganda biyiseemu emyaka 28 aniyenza nnyo Medi era njala kuddamu okuyozaayoza Ssaabasajja Kabaka Engoma ya Buganda n'Abaganda bonna gye muli mu nsi yonna olw'okutuuka ku myaka 28 ng'empologoma eramula ffe abaali abaana abato Ssaabasajja atuwadde emikolo 2 gye nsisuubira nti tuyinza okwanga okuddamu ogiraba egaali amatikkira ge n'embaga ye fino twabirabira ku TV naye nga olaba ekintu kyotayinza kuddamu kulaba abaali balowooza nti kubanga abamu baali balowooza nti Obwakabaka buli out fashioned nti abantu tebakyabiriko nnyo omuntu omu nambuuza mbu lwaki Abaganda ne bwe kiba kibasigala bakyali kugala nga nti Abaganda nga Kivumbi bakyamuyita Kivumbi nga ayina ekika ng'asobola okulanya kubanga buli lwolanya Kivumbi yeddira eŋŋonge mutabani wa gundi muzzukulu wa gundi ava mu lujja gundi ava mu kasoya gundi agenda okusibira ng'asibira Kabaka toyina bw'okijjawo buli lwozimba bwati okujjaho ngeri ali ejjeeku so abantu ne basigala nga banywevu kintu Ssaabasajja ne bamutikkira buli omu abadde awulira omuyaga ogubaddewo ne tulaba Katikkiro Mulwanyammuli oyo nno twamulira nnyo n'ayimbwa nnyo mu nnyimba Katonda nga yamuwa eddoboozi nga ne woba toyagala kumuwuliriza ng'omuwuliriza Beene mu guno omulembe n'atukolera ebintu kye neebaza ku Ssaabasajja nti ebintu bye tebiringa bino bano beetera okuwulira nti lwaki temugenda ku radio ne mwogera gavumenti byekoze ebintu bya Beene ng'obirabako ku kyalo ewaffe ndaba ku Pewosa ne maama omukadde Great Nassanga muzzukulu wa Mukalo mwali mu Pewosa ne muto waake ng'obola abaseevinga bakulawo n'agamba edduuka eryo lyava mu Pewosa egundi eno yava mu Pewosa n'esooka n'olaba ebyenjigiriza kubanga Medi ensi ekula ku bintu bibiri byanjigiriza ne byabujjanjabi Medi nasooka okulaba nga tusoma n'abaana nga Beene yabaweeredde Beene nga yabaweeredde Medi waffe nga sineerabira ku kyalo kwaffe kwe kuva eyali akulira security ya Ssaabasajja omugenzi Captain Steven Kisitu abanga ye muto wa Kisitu akulira education ewo sajja gwetera kugamba diga education ya muto we Ssaabasajja bana amwayi Museveni abantu bafa nibatabako bakoledde
ennyumba nenja nti Ssaabasajja bwe nawula nga Ssaabasajja asuubiza okumuzimbira ennyumba ngira be Naluvule n'abaana be tebalekeranga awo kusoma nti fees zivaayo Emmengo nendaba abantu ga scholarships nendaba amasomero nendaba university Muteesa the second. Bwe tugenda mu by'obujjanjabi abantu bali bakoledde gavumenti ekikookolo nga baganya okugemesa abaana bene yavaayo n'akunga nali simanyi bulwadde bayita fistula gavumenti gye tuwa ssente n'ebintu byonna yali badde tubula ebintu nga tubimanyi bene ne CBS be bavaayo nga tumulaba ate tanayogerako bwogezi n'akwata n'akunga bannansi sente zikuŋŋaanyizibwa twanyita fistula n'olaba Nalubiri tuyinza okuyita Scorsese olwaleero kati ambasada wa UN ku nsonga za siriimu bonoonya abalala sibawulira nnyo kubanga okufuna omukulembeze wammwe UN neega nti culture leader netanoonya na minisita yanoonyeza minisita nga culture leader yabajja akulembera okulwanyisa obulwadde bwa siriimu era obadde olaba nga eddoboozi ebiseera liva ku CBS nga atunnyonnyola bweki bwe tulwanyisa siriimu mu byobuwangwa media olwaleero bwe twalinga mu primary ng'oli bwayogera n'Oluganda bamulabanga fala oli mu kiroko likewise ng'olina kwogera Luzungu naye olwaleero n'omwana asinga okweraga akugamba hayi mukwano n'ogamba kati olulimi alukoze ekyo alwa appreciative ogenda okulaba nti kati olwaleero osanga omuntu ne mudda mu WhatsApp ng'akyatinga mu Luganda nti omuntu ati culture anaawasa omukyala n'Abagereka ne bananika ekisaakaate ndi kati osanga omwana nga bw'oba oyogera naye ng'enno n'agitegeera ekyo beene twagala okukimwebaliza beene n'atuwa radio naffe etufudde kye tulise bw'otambula eyo osanga abantu balize ku CBS okukwali kulowooza kwewala nti communication mu modern era kikulu nnyo era olwaleero kizibu nnyo okusanga CBS ng'emenya amawulire ge yasomye CBS mendamanyi naye abalala singa bakuwa ekintu ne fake news n'omusangako ne bamukuba n'agenda bw'atyo ate beene n'atuwanga amaanyi buli entakera lwe tuwulira nga tugwamu amaanyi beene waliwo message gyenkozesa nga ringtone buli ayogera ku justice obwenkanya era obadde omulaba nga buli nsonga gy'ayogerako bannaffe bali oluusi baba batunyigiriza n'olaba nga baddirizaawo media ojjukira ekibuga Masaka bwe baali bakiryazaamaanyiza nga tebakitadde ku bibuga beene obanne ate okubeera Ssaabasajja nga yasoma ate nga yabikulyako e Bulaaya kwegamba yagenda nannyonnyola ebibuga ebibeera nabayi ne beeraba nga bafala bawedde ki emirimu nebagaa nti nayoga ku physical plan ganga akulaga mbwe ebintu byagenda byogera nalinga nembuuza maama lwaki beene agamba nnyo twagala n'agamba nti Kabaka institution mwamanyira bana bagamba mbunze institution nti bw'aba ayogera liba ddoboozi lya Buganda era agenda okugira ng'ekyo kigguse tubadde tuwulira kati challenges ezibadde nga zijja bano olina nti nga bali ku ttaka lya Kabaka ng'oluusi bagaa nti atasobola kufuna sente mu banka yabaterawo kyapa mu ngalo nagaa nti kati osobola okufuna kuba kyapa mu ngalo eba liizi omuntu alina liizi ye ogenda mu banka newewola sente ekyo kikulaga nti omukulembeze atambula n'omulembe buli awabeera raga nti kati wano tukyuseemuko bwetti wano tukyuseemuko bwetti n'omulaba ate n'akulaga nti Buganda n'agifuula eggwanga nyina mikwano gyange abatava mu Buganda abatera okuŋŋamba kayija weesiimye nti mu musaayi gwe mulimu omusaayi omuganda ogundi owekitiibwa Salaamu yagambanga nti bajjanga okusomera eno e Buganda nga boogerako ng'abaana abasomera e Buganda ng'e Buganda babutwala n'obugunjufu
era mmanyi waliwo n'abantu abamu abalina ennugu lw'obwo obugunjufu ekyo beene akitukuumidde ennyo so beene twagala okuyozaayoza tumanyi otambulidde mu mbeera etali nnyangu n'omulala alwanya ebintu bidda ate bidda abalala babagambye ku mpapula babibawadde ebintu tebabiwadde n'osanga omuntu n'omulaba nga ayagala kumukkakkanya nebeene n'omulaba nga buli kiseera ayimirirawo lwetaawo okwogera nabo n'ayogera nabo lwetaawo okuyimirira nga gati leero eno layini obadde olaba mesagi ze ennaku zino CBS ebadde nga ezizza n'oziwula nga lwogiwa n'ogamba ye saabasa alina kyagenza n'agamba nti tulina ekizibu eky'abantu abekkiriranya era nno bw'olabeera agenda nga weekirira nze nekkiriranya ng'osituka abadde chifu wipu waffe ow'amaanyi tukwagaliza Katonda Ddunda akwongera emyaka emingi akukuume ng'oli w'amaanyi akukuume ng'oli mugezi osobole okutulamula osobole n'okutuggusa kuwe gye twagala ogenda mu maaso Ssaabasajja Kabaka owangaale